Hey guys, mujeba leko olunako olwalero lugenda kubeera very special eri omuntu omu mwana mlenzi huyo anekanikanye ayitibwa Kim era amanyikiddwa nga Kim Swagg agenda kubanga ate aproposinga eri mwana muwala amanyikiddwa nga Retishia. Kigenda kubeera kyakabi nnyo tuli waneno ku address resort Jumeirah n'olwensonga y'omukwano beera ku Nyondo Media amanya enze Nyondo Rozet tubenga tukutusako omukolo guno tugenda kulaba ki ekigenda mu maaso mwana muwala agenda gamba tya anagamba nti yes bwana agamba nti no. Kaya nalesone mukwano tuberenga tuberako tulabe ugendo kugwera mwana mwata nabakujja nenga atebo abagenyi batuse Kim alabika bulungi nnyo akubya amasuuti kugamba kigenda kubeera kyakabinyo n'olwensonga eyo tuva ku Nyondo Media ngenda kubanga batusako akafumu kale wange okafanno bulungi nnyo mwana muleza kyaddemu sente kyaddemu ensimbi yasaza unajja waneno ku yasaza unajja waneno ku address resort Jumeirah era kafunga bokawe kafanana kakabi nnyo n'olwensonga eyo tugenda kubanga tudda ate kusaidi eri tubenga tubatusaako omukolo nga ugenda okubanga mutambula nange Nyondo Rozet muvaako. Alpha on the beat.
mukwano kusasa anti muneke Can I have your baso kubanga tubera ku naye owulira otanga kumusolo kuba nti waliwo kisuubira naye nobeera propose in a way that is a surprise naye nga bubaka kibuwa omuwala oyo yenna ali ku Nyondo Media Kulaba kubanga musire ku media ko ku Nyondo Media nga bagambye okubangira kubanga batusako omukolo gwa mwana Mwenyezi Hakim mpaka gye tunagwera yes kimwe kimusebe nga wekitambudde abukozero proposing ate nga ngo proposing tekunagwa what are proposing mama takiriza yes atoka mukolo paka yenda kuna so Kimu by the way ubale kubanga ogenda masomera ngo tukozinga eri omwana muwala bangi abawala baliyo abangi agala okubanga biroto byabwe ekintu kyembagala waki basoma kujja gyendi waki basoma kujja gyendi ngole ne proposing akwe nepimira by the way ladies and gentlemen thank you for watching Nyondo Media ne mwana muwala Nyondo Rozet full interview coming soon for the first time this time muzikiriza on Nyondo Media full interview coming soon omulabi waffe omulungi nga okyali ku Nyondo Media nga tukyakutuusaako omukolo gwa proposal gwa mwana Mwenyezi Hakim ne Retishia tugende maaso n'okubanga tukulambuzaako ne kana akafo bakoledde proposal yaabwe kubako okalabika bulungi nnyo sooka oketegereze naawe okalabe nateera tuvazeyo ku mukolo ogamba otababawa nnyo akafo bwe katunako bwe kalabise ke bakoledde mu mukolo gwabwe akafo kasufu nnyo nnyo nga bw'okalaba Alpha on the beat. omugole kapya kitata obaddeko naawe kogamba nti ogenda kubanga ate ziyade ne waswa obawa empete ezo bwangu ddala lwakuba ziyade ngaali mulekeddeno naye erikeeri eriko linya obankuwe ojja kumpa eriko linya ki eriko erinya bulendo naye nga nsonga ki ebaweesa empete ezo eriko erinya bulendo zino ziba za mukyala azimpa nange ansibira awo kakasa nti naawe tunyuza ate yekyo kubami nkosaba password gye musimu password eteri esimu tere mu password omanyi nti kati kuba kati obadde onoonya oba okatusuubire ekyo gurupu zino zabasinga nazo asina gurupu yasenga gurupu za whatsapp ezitagwamu kameseji nekajja naye tereera naye nga ekirungi nti ondabiddeko kimala sobola kulabirako sobola nga sikulabiddeeko jabuze abazze ne balungi kulagana naye okuba Nigeria okubira bwegenda mukulabe okujja omuziro era obulamu abavubuka abali eyo kino kibabu kyakuyiga nga tonabeera na muntu gwolina ku mutima obubaka Rozet bukulu esebo ku nsi funanga omuntu gwewesiga gw'owulira ku kyama nti ne bwoba ofiiriddwa ne babakubi ne bwoba ofunye sente ne bwoba okoze oti funanga omuntu oyo gw'osobola okuwulira era nga osobola n'omulaga ku password y'essimu n'akawunti y'essente osobola ogibuga nti akawunti namba yange eri bweti
omukulu ono gw'olaba wano. Omusajja ono mulamu era mwesiga nnyo. Mbeereddewo omuli muganda waffe Waswa. Weewaawo ne Waswa musabira atereera abe mu byaba Nigeria. Kugenda mu buno bukofi shop obwa kaseera. Musabira nyeterera naye akakkane. Kyalanga mwagala nnyo. Kikiwe. Alhamdulillah. Saali bukize nga nkyanoona. Kituufu. I'm tired. So totally you're done. I'm done. Alhamdulillah. Nera wakeera n'anoba. Sida muwasa. Gamba wallahi. Kyogera ndi maaso ga kamera ntereza. Kiddemu taata. Ne bwakeera n'anoba. Ebyokuwasa. Kalas. N'abanga mpita abantu buli kaseera kwambaza masuuti nti mujje buli mikolo. Nange ntenda. Mwana gw'olaba oyambadde suuti. Buzono. Kala jesina ye green. Batugamba oyina emojjika nnyingi. Kala jesina ye green. Nendo zonda. Esuuti erina embonnyika kamu. Esadi badi. Esadi bagirungira kabasi. Zambala kukolo koka. Mugogo ndi kiriyo. Zambala kukolo koka badi ndoro. Ero mugogo ndi. Sajja gamubyeko. Chaka bana kibatalaba. Mugogo. Koti ngereri yeri. Mugogo ndi kiriyo. Nenga yokka. Wale yambade kusali batungira mu nemikono yobade mukisa. Nenga yokka la yesutu. Eko ba dry wash. Nagamba mwefaanane muli ne kumangiriza mwerusi. Kati njoyinza kungeragiranya ku Katikkiro teri mulala. Oyinza kungeragiranya ku Katikkiro teri mulala. Ekim. Ekifo omwana muwala kyomupropozingiddemu nga kyakabi. Bino ebintu wammanga. Omukazi nga mulungi. Ng'awabalamu be awabaganda be ekitiibwa. Owuliriza. Omukazi ng'atya Katonda. Omukazi nga mukozi. Ekyokutaano omukazi ng'awooma. Soko kubeewo nnyo. Kyogera nti sitya. Omukazi ng'awooma. Bino bimukwata. Bunofu bwa bulijjo mube mukwata abaana. Omwana muno omwagala. Mukola otya. Ate omututte mbu omukolera omukolo. Omututte mbyeri kati ajja omukwana gwe making sure nti olina kukola wasinga wano. Oli mutuufu. Eno woteeri. Guno mukolo gwako. Nze muduga gwasoose omukolerawo. Ayina evidence giteekeyo. Wemproposingidde Sheikh Makutumye kubisizawo ekifaananyi yekka. Gamba wallahi. Nze wakubiri. Osijja kusala nenga kiyido ekisya. Ng'olina ne muganda wo ng'okwesiga omukulu kutambuziza bulungi. wabale kumpa kaseera. Zabaddewo naye nga Waswa. Sinza gala kwebaza. zamaze bulungi naye nga Bane kafuba muganda ekikoleka. Basajja bano bali abantu aba. Basatu. Nenga byanjawulo mulamu. Sokoleke Waswa gogamba yaliwa. Waswa gasta uya. Ate Waswa oli omulala. Aliwa. Waswa oli bijje. Oli kyali wange bijje naye. Teyazze. Yazze mulwadde. Bambi. Naye ngero obubaka bwe naye muweereza teyasobodde kujja. Ebigambo byange ebisembayo nakwebaza bonna abalabi ba Biblia. Essebo. Wamu ne mwana muwala Nyondo Rozet. Ne taata. Twongera okubeebaza olw'okutwagira okufolowinga. Ne mugoberanga programs zaffe ez'enjawulo okutuwa amaanyi. Ongera okulayikinga, sharinga, mupostinge, ate okomentinge. Nyondo Media ne mwana muwala Nyondo Rozet. Program Okutambula Kulaba
Okudda Kunyumya. Katika mwogere mukejje n'akola Alhamdulillah toyanziza nnyo kwa alayidde.